Sadani. Yes, sebo. Mukama yebazibwe sebo. Amina sebo. Ngoyambadde sokusi empanvu. Nyambadde sokusi zino. Owawanvuye. Nawanvuye. Kwa basajja yambala sokusi empanvu aba wanvuye. Era ndi muwanvu. Tondaba. Nze ndi muwanvu Ate ngatto ogenda wa? Engatto. Ngenda ku church. Wangambye? Wasabire omwana ku church. Emizimu ne gidduka kye kimuluma. Kasi waliwo ekyamugwamu n'abeera nga talina maanyi ng'omutwe gumuluma ng'abugumye nnyo. Ne musabira n'awona. Wakoze ekyamagero kyo kisooka. Ekisooka kyennyini. Kakati ekitegeeza wangambye ogenda mu kyaki kufiiringawo maanyi go gakukola byamagero era ng'osobola okunkolera ekyamagero. Iye. Ate Kasagga njagala osabire Kasagga. Kasagga oyagala kyamagero ki? Kyamagero. Kale twafunye pasitaala akola ebyamagero. Bakusabire ofune ki? Kawunga. Otandika okulya akawunga n'ekijanjaalo. Pasita owulira kye bagamba oba tokiwulira? Just ekyo ekyokulya alina kyeteekamu bweteesi. So simusabira. Alina kukkiriza nti akawunga alina okukalya. Alina kukkiriza nti akawunga alina okukalya. So bakusabire ekyamagero ki se? Kubanga ndaba bakusabire ekyamagero ki? Mwakoze ebibuuzo baŋŋambye agwa pepa. Adamu baby. Obe number first. Ate twagamba aba number first awangula kagaali. Naye akagaali bannayo banaaba wakatwale waka wano. Tukooye okweyazika akagaali ku kyalo ne bajja banoonya akagaali mukoonoonya kati bannayo era Mukama atusaasire. Number 1 kagaali. Mukama atusaasire tufune akagaali kaffe kuba akagaali kayitidde okuleeta emuvuyo ewaka wano. Genamba neighbor. Number 1 kagaali. N'abasajja okusinziira ku ngeri balabamu akagaali banaakawangula. Katonda yamanyi enteekateeka ze. Kubanga Kasagga ye yagamba ayagala asaba Mukama muyamba abeere namba 2. Kale buli omu ayagala okubeera ku kale waggulu. Namba 1 ne namba 2 be baba bawangudde mu kibiina abanene. Baba abakulembeze abanene wali mu kibiina. Kakati Kasagga. Kasagga sewo. Ekyamagero yagala kyakulya kawunga kyokka. Number first. Elijah kyakojja essemu. Abantu beeko nekyo bagamba ku Sande ya leero abasigadde waka batagala kusaba abalwadde. Njagala tuve mune kusaala ne Pastor Dani mutwe kusaala musabire ku bantu. Waliwo abantu baffe mikwano gyaffe abalwadde baako nekyo bagamba. Manya gange Mukisa Elijah Sesanga. Envira no eno kula Bongo Charity Foundation. Eri tolerabirayo liye erikwawula ku Elijah muto kubanga Elijah muto erinnya yali aliwambye. Mukisa Elijah Sesanga aka LCB. LCB. Gati CB kitegeeza ki? Igwe cool boy. So weko nekyo gamba ku bantu baffe mikwano gyaffe abalwadde waliwo abalwadde bangi. Mama Jack Mirembe mulwadde tannawona bamulongoosa naye mwebale kusaba bamulongoosa operation yali successful. Waliwo n'emikwano gyaffe egitalina mirimu. Lwakuba service yaffe kamera yaffe yafuddemu naye twalina okusabira mikwano gyaffe tuli twasaba Sande yaffe service yaffe ya Sande twalina okusabira mikwano gyaffe egitalina mirimu. Waliwo abateekayo komenti nga bambi tebalina mirimu basaba mirimu. Waliwo abalwadde abasaba emirimu. Waliwo abeetaaga essanyu abakooye eddagala n'Empiiso basabire baako nekyo bagamba. Sokera ddala mu kirimu James 17 or something. Bible egamba kyaweebuuka mu magezi asabe Katonda atamma. Esa Katonda yatamma. Aweebuuka mu magezi asabe Katonda atamma. Buliwo situla eddoboozi lye eri Katonda nga Katonda
ntaasa Mukama nyamba sina mulimu ndi mulwadde nkoye empeke nkoye kino nkoye embeera embi Katonda awulira essaala zo ate era Bayibuli etugamba nti omu babiri bwe bakuŋŋaanira awamu mbeera mu masekkati gaabwe Katonda abeera mu masekkati gaabwe so kati babeere bumu basabe kwa Katonda amanyi era kigamba for I have good plans for you kirimu Jeremiah something ndyerabidde verse Jeremiah kirimu Jeremiah nti I have good plans for you nina enteekateeka ennungi ze muli nina plan ennungi gye muli so kati Katonda atumanyi yatumanya era akyatumanyi so kati Katonda ono olw'omusaba awulira essaala zaffe ate era ng'alina pulaani nnyingi bwefukamira ku maviiviigo osabe nga naffe tusabira ajja kuwulira kuba bangi obalaba ng'avudde wala teyali mu kifo ekyo position gy'abalimu essaawa nga si gye yalimu naye nga kati essaawa eyagirimu essaala za Katonda kuba yabamanya kuba Katonda waba akumanyi yamanya nti ono omwana ajja kuzaalibwa abeerewo atambule bw'ati nange mutereko omukono gwange muteekeko olukomera ekitegeeza akumanya era ng'alina enteekateeka ennungi gy'oli tasobola kuvaamu Katondawo baavaamu be baneeno kuba singa Katonda aba takumanyi wandifudde nga waakakuzaala kutolandivuddemu omukisa ogusooka gwegwo okulaga nti sayini esooka ekulaga nti Katonda akumanyi bwe butafa nga bakuzadde aba olwedde akubulesinze maama olubuto yandirugjeemu omwana simwagala nakusuba kasasi n'ofiyo Katonda yakuuma ne mu lubuto nakakkanya n'omuzadde n'obeeramu si kyangu okukuza omwana si kyangu ne Katonda abanga yakumanya nakkuza wootuuse wemba nga yakumanya ng'okyali mu lubuto lwa maama wo infact nga tona nalugendamu n'akumanya essaawa zino kyogamba akwerabidde akumanyi sigala ng'osaba sigala ng'okkiriza Katonda era ajja beera wamu naawe era ne Bayibuli era egamba njagala abo abanjagala era abatawulira nsonyi ku lwange mbawa omukisa n'awanga omukisa